Bannayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse, nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Shukra Herbal Solutions Ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba, jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo, dduka Misinde, kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections, tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala, tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gano agaseerera, jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Ko ka 3-in-1 kaayitiridde, anti kawomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya, byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko, weekwate ka Pulling Gel ka Shukra, ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe Ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga, tulina Clit Oil ekuwa sayizi eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde, twakukoledde ka Jab Ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation, kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina, jangu tukuwe Slimming Tea. Naawe ayagala okugejjamu, tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo, tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako, jangu tukuwe Caritan Oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa, jangu tukuwe kamuweebwa extra, olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Asanga wabuliddwa dda ssente oyina ebizibu byennaku yekuluma, ogenda kufa, ogenda mugeyena, omuliro gugenda kwokya, omuliro gutaggwawo. Bano abasumba b'oku nguudo. B'oku nguudo. Omuliro gugenda kwokya, olina abeera omukutiisatiisa. Ffe mbulamu abantu kye twagala kiri ekyo simple, kutuzzaamu ssuubi. So kati gwe kyekyo ekintu kyeŋŋamba tokitegedde kiri bwe kiti. Abantu bemusindika okutubulira enjiri ku makubo eyo ne mu maka gaffe.
mubagambe kintu kimu abantu kye tusinga okwetaaga ssuubi nabwe ssuubi olimanyi hope ekigambo hope kye tukipinga n'okubanga oliya n'oba confident nojja kufuna naye hope yabadde saaseno essuubi lyandilise Arsenal ngaga osanga West Ham enekuba Man City. Hope kills. Shalom agamba it is the hope that kills. No, olaba ekintu kiri bwe kiti ne wobeera wano nga weetaaga emitwalo go ago asatu. Omuntu ali awo nga talina wagajja at least omuntu wakubira nagamba ngenda gakuwa ni waba kulimba zonga zoyina hope omutima gukola ki gukakana ni waba taziwereze ero gamba yabadde agenda kukola ki kumpa asina kyekyo abantu awo mubasindike tubulirira mu bantu baddemu essuubi naye gwe jjo ngamba sima omuliro ogugenda kwokya omuliro ogutagwa ngamba biki bino naawe mwana naye gwe omuliro kyagutya otya omuliro kwokya ogw'omugulu sikakasa nti gyeguli tokakasa nti omuliro gyeguli tokakasa sikakasa badde wano nga mwogera ku pasita Bugingo era nze mbeera eyo nga abantu banyumya pasita Bugingo simala yafeze ne mbagamba no ekintu pasita Bugingo kyeyabasingako ekyo ffe twagala ssuubi people need hope kati pasita Bugingo kyakola lyessuubi kati oba gwogamba teyazimbye Pentagon omuntu abeereyo nga li depressed nagaka ngende wennakuwulira kirisiti ebigambo ebinzizaamu essuubi ng'ajja atuula ng'aleeta akasente essuubi pasita Bugingo ya abantu abazaamu essuubi ssuubi akuwa ekigambo food for the thought food for the soul noddamu essuubi n'ogamba nno kanjira ntuula nja kuddamu essuubi tetukyagala bino mbusima okoze ekyamagero osimawo nkutte ennyo ku mutwe engudde eri nedda twagala kimu ssuubi kyovudde era mugenda kwogera leero kyaki ya pasita Bugingo erimu abantu mwogere yabbye sima Pentagon n'enkya mubasange bantu banoonya ssuubi bw'oba obbye ekyekumi ye gwabimanyi ye kasita aba ng'addamu essuubi watuula mu kyakiyo byebyo bino ebisigadde nti tebaagala kumanya twagala kimu ssuubi kati gwe wano wendi nsuubiza ekyabiri olabe wesiikola interview nga ndi mukyamuukirivu olaba amanyi g'essuubi Why producer omwana musuubiza ekyabiri vibe weteeyongere naye ekyo kyoyogedde kituufu I think waliwo n'omusajja eyakyogerako lumu n'aga nti ate actually waliwo Ismail Lumuro yalina olutalo ne Sheikh omu I remember him saying nti mu biseera mulemeseza abantu okwagala obusiraamu buli kiseera mwogera sima wegera bali tata geyeena buli kiseera mugenda mugeyeena sima bagenda kukubonereza bwe bati then waliwo ne guy yayogera awo kati kyaki zibeerawo kutiisa abantu kimu ibiri sima egundi embeera eri bweti sima embeera eri bweti okimanyi osobola obeera mu depression ng'owulira onoonya n'akaguwa kwetuga naye n'osanga omuntu n'akugamba ekigambo ekyo kimu ku bibiri ku bisatu n'okakkanirawo n'oddayo n'obanga atannayagalako nakwata mukuwa lyeri essuubi abantu lye banoonya oli kasita kakkana oba omubbi asatu gwe twala ye akoze eki akakkanye kyekyo twagala ssuubi so kati gwe bano ab'okukubo simawo omuliro gwokya omuliro oguŋŋamba saawa ezo enkya simanyi sente za landiroodi nzizaamu essuubi nti sisita bigenda ttereera nti sisita nyogera kati bano ab'oku nguudo bw'obayitako babeera boogera ebyo bitiisa byokka so muyitako ng'oli eyo ogenda namufulendira emakiyo n'atandika kakati ate omuliro ogutagwa obwenzi ate kakati sinze mweru waliwo gwe ndayitako nga nkubye akakalu kange genda mu bwenzi bwange omuliro neŋŋana no tali sirias omugamba yeetawayo kyoyagala ki kimu ssente wandimugambye nti owaayo ensooka enkukoleko lumu ojjookanga ababooko lugondo omugambe owaayo ensooka enkukoleko lwojja otegeera ate okuba abasumba mazala amusumba ali nenzijukira emboozi yaabwe abasumba bafunye ababafereramu omwana ajja mu akawunti ye ya TikTok manyi nze siddamu nnyo bantu naye oli asobola okugira n'ateekako sima God of Hope Ministries Bishop Nankani kati gwe olengerako ekyo owekityo
ng'ogamba bishop ayagala kumpaayo ekigambo ky'essuubi ng'omuddamu ng'oyingira mu kabokisi ng'agamba sisita Yesu akwetaaga ko gwe nange mwetaaga weetaaga ekisa kya Katonda kweza ekiyiina ky'oba olandibwe nti atalina Katonda atunula nganze ng'agamba ennamba yo ng'ojja mu kabokisi mu WhatsApp ng'agamba ate otunda mmeka nedda Queen tubeere serious abavuga bafere simanyi kati abo baba bafere bayingidde dda mu ddiini ojjono ogenda olaba pasita akubuuza yammeka n'ogamba mbadde manyi noonya ekigambo ky'amaanyi kya Yesu naye gwe ng'olabye ebintu oba oliawo ng'omusumba agamba bonkolako naye obeegendereza tebaagala kwawukana nnyo na ssente zaabwe abasumba abamu era ezizo bw'obanga ogenda mujjamu ezizazikuweereza zisigale kwaka ojja kuddamu ebyo abasajja babanja abasumba ab'amaanyi wano abasumba mbu temwagala kwawukana na nkalu zammwe mwagala ssente temwagala kwawukana nazo ate naye nga njagawulira kimu ssente kati awo osooka mmoga kati awo tongambira ddala Yesu Kristo ngamba lumu nti njagala gulo singa osooka okumbuzaabuza mbu Yesu Kristo pozi mu kabokisi ajja ne Yesu akwagala nolowooza nti anfunyeyo omuntu wange anansabiranga ambuulira ekigambo kumba ayagala animo lewannaye olwo aba yamaze okutiisa ne Yesu Kristo ate awo abaana asasula ate neze zaagala biwulira ebyo kati wali ofunyeko omusumba nga kwana namufuna nalwalako naye toyogera amannya tuyamba nange aba nsuula bwemwogerako nange aba nsuula munafu kale nze nina bulandi yange ate njizeemu abasumba namufunako kati nalwalako like ebirwadde ebitategeerekeka psychologically kati nengenda lebantwalewo omusumba okunsabira bantwalewo omusumba okunsabira osikaki neggwanga lya Museveni lino lebantwalewo omusumba okunsabira nebagamba ono wakusabira ogenda kudda engulu kati omusumba n'abagamba abere wano wiiki ng'ejo emu nga wetumusabira essaala kino namisana kino namisana bantwala sitegeera nansabira musajja wa Katonda nno nenkola ki nenzira engulu naye ennaku ezasooka nga mmalera nenjira nesootiiga kati ndowooza bino abaana balebye tukula ne tutandika okwawukana n'empale z'omunda nkugamba empale ensombuwa sizaagala omanyiza si bintu byange by'empale z'omunda ebyo sizambala kati nakati togiriimu wano sambala mpale nkakasa ntya kati sambala wama bondaye nga nyambala ntambula okirengeddemu producer omwana tomulabye nga atambula nyimiriremu soko oyimiriremu tulabe sizambala nze si bintu byange kakati kanguwa emboozi gimpe munange omusajja kati ngaera ewe yazisootinga waawe wezisootinga nga basitula bantwala omukyaki okunsabira ndowooza nsamba okugulu nti oba nakunamira pasi naye bannange samba ndowooza okugulu bwati sitaani ayawukana ne Yesu n'omwoyo bamwawula vaawo sitaani nga nsamba ndowooza okugulu nga nsitamira pasita nze mba sitegeera pasita nga nsaba nga mala bulungi owona pasita nga mpita mu lutuula babiri wategedde omwoyo andaga wano olina bba mukyala wange omwoyo nga kankana ati baba n'amaanyi abo basajja ba Katonda gegaba kankanya nga kankana ati nangamba omwoyo andaga olina bba mukyala wange nemugamba bannange nangamba ate ebintu by'omwoyo tebabiwakanya woguwakanya ojja funa obuzibu okitegedde
omwoyo yandaga kali ka boyfriend ko kobadde olina kayaayi kaveeko ngamba kyekigenda maaso nga nsooka nzirayo nga mugamba mwoyo wagambye kale nga ddamu nga nsabira pasita lumu tuva mu kusaba ajje manju gyensula ng'omwoyo amutwalira ddala nga muggyako ne ku mwoyo naye ng'ovudde nekwekyo ekyokukwatagana ng'abantu abakulu naye kimali pasita ali sayiko atya sayiko mumanyi nga mongo sayiko yabaali nga abaako bwavaako kati n'olikyayiko mwoyo yali yamuggyako pasita naye nga tumala bulungi twejjamu ng'abantu abakulu pasita nga ngamba tonkyawanga nga ngamba sikukyawanga nga mbirekawo bya vibe pasita nga ntuuka nga mpona nga mugamba nzire ewaffe pasita nga ngamba ngenda kwetuga wova wano nga nze mayi buno buboozi bw'abaana bato nga nkwata bulungi engoye zange ate eyawonye pasita baba n'ettaayi nga yesiba ettaayi ku kitanda nga ngamba ngenda kwetuga anga pasita najja wano kunsabira kati nawonye wenafuluma pasita yesikaati nyakomawulira kintu kyagwa nadduka emizinde ng'olowooza yesse nga ndowooza yesse nadduka emisinde paka mama wange pasita yali awo entebe awo saidizi awo namulanda nadduka paka kisubi ku bigere nze nga sitegeera paka mama wange omuto ne mugamba najja kunsabira pasita tayagala ngende pasita ayagala kundya pasita tayagala ngende pasita kyeyakola ngaakubira ab'eŋŋanda bonna omwana adduse n'akakadde ka caaci ak'ebyuma nga bakubira mama nga bamugaleeta omwana abbye sente za yesu ebikolimo tubiri biddawa generations zonna zigenda safaringa ebikolimo tebabba musajja wa katonda nga baga omusajja abalimba ayagala mwana omusajja abalimba omusajja yali ayagala mwana ayagala nze yesibye ku muwala waffe ayagala muwala waffe biki nga batugenda ku poliisi ng'akola statement nga nange nkola nga bakola meeting y'ekika nga tutuuka nga bagamba mwebalereeta mukyala waabe naye gwe kasuku okwejjako oli omusumba mu meeting mweyakkiririza nze mbadde njagala mukyala wange omu n'agamba kati tutuuse eno yonna ku lwaki buli omu ng'agamba eno tutuuseyo yonna ku lwaki oli pasita twalwano kumwejjako yali sayiko oba yali ki nga watugamba sima bamuzaala n'omusota ate yalina amaanyi ag'enjawulo ate ye biki bannange gwe nze era sikyagaddiringa n'abantu bwe batyo kati mu kyaki kyotto kyagenda mu kyaki sikyagenda nnyo naye originale wali muki originale nasabirako mubalokole nasabirako mu kuzaala bakubatirizaawa mu baprotestant naye kati nze ekinzija nabeerayo nnyo mu balokole naye ekinzija mu balokole kiri ekintu bwe kiti eddiini ngirinako ka question mark nze ondaba wano wengenda mu kyaki nensaba nensaba bulungi nenga kati omwezi guno ngenda saba neguli oguddako wemba nga mbadde nsula mu nnyumba wagenda oyita emyezi egyo nga bagingobyemu nga n'ekitanda siina nga n'emmere siina nga n'ew'okusula siina nga n'eddagala lisenya mmanyo siriina nzira ku paka wansi ng'ogenze mu kyaki nze wengenda mu kyaki buli kimu kinzigwako bwe kiti buli kimu nga n'emmere ey'okulya sigiina nga njavula simanyi lwaki oba bajjajjaabo tebakwagala mu kyaki nze simanyi era saawa zino kasuku newoba ngamba mbuka kati kwini okuwa emmere kansoke nkutwaleko ku kyaki njitya era nengera nenga oye yesu yeebazibwe nenge eddiini ngiina ekintu ekyo kivako ki nze simanyi golowooza kiva kuki naakakigezaako emirundi ng'egyo nga ndokoka nga buli kimu kikugwako buli kimu paka ku ziro buli kimu kinzigwako buli kimu n'oyavuwala nenjavuwala paka kubeera nga sirina wakusula kyaki nze ebintu byekyaki nengera birengere nti kasitayi munju yange nsobola osabiramu nesiba na buzibu bw'osabira mu nnyumba obeeroke naye ku kyaki naddala ez'abalokole naye nakukuwoliko emizimu njukira wagaa nti gwe omuntu yenna yenna gw'okwatagana naye oba gw'ojjamu
obulamu te ye bannaye bali abayimbi be wali obanja bamala ne bakusasula sente zafuluma abayimbi ba federation imiyimbi yanzijamu yakusasula yanzijamu yansasula ize abantu mulimu abantu abamu nga ndaba balabe abapasita ekyaki nengera birengere kati simanyi kiki ekireeta ekintu ekyo nga biwogenda osaba oya buwala paka kirabika okuba bajjajjaabo tebakwagalayo eyo mu kyaki nga bajjajjaabo balaba mbeera gye bakwagazaamu direction gy'okwata ogenda okubeerabira olwo naga katusooke katumulageko katini wano nga tetunnamusuula ddala bayongerayo ogenda ewala nate mu kyaki gye wagenda ne bakusabira noga omusumba yakusabira n'otereera omusumba yansabira oyo gaye yali akusaba tewatereera nevaayo nemmala era juzi gyo naddamu wano nendokoka nenzirayo era ku ziro ng'olokose buli wengenda ne mu kyaki nendokoka gwebuuza abantu abamu bamanyi makyaki gaabwe konze munnange ebintu by'okusaba weewaawo era nze oba onjagaza emirembe tondaga kuyingira kyaki kati kwogatta okwo kwogatta bano ab'okunguudo abaleekaana abo batumalamu essuubi naye mutegedde gye tutandikidde leero oba nnyongera okubannyonnyolayo tutandikidde eno Queen agambye akoya badde wano ne Apostle Nalebo ng'atambuza kintu naye Apostle Nalebo ye ayogera bulungi tomuwulidde ayogera bulungi ebizibu ebiruma abantu azaabe anti kakati oyo ye kyemwagaddeko ali updated ali upgraded abamu bakyali eri mu njiri ziri eza Bible notambuza ebigere watali smartphone wali we tutanywanga mata ga jessa ne beerabiramu omulembe gwe tuliko kati abaana banywa amata ga jessa tebakyanywa nnyo gante kitegeeza obwongo obukula nnyo kati n'enjiri mulina ojja upgrading abamu tebakimanyi etambule n'ebitambula bakyali mu guli omulembe we batugaana ng'otuula mu ntebe mbu tugenda kuddugaza obutambaala nammwe babagaanako tuula mu ntebe naye omunali ntuddeawo maama wo mwaddamu ne mwogera maama wo mwaddamu okwogera nze nkubuulire ab'eŋŋanda ab'efamire nengera balengere wabeesonyiwa n'obavaako ndaba balabe bwe kyolina omumanya era nze we naafunanga obuzibu bwono bekintu kyonna owa famire n'avaayo n'alaga mbu afaayo nnyanja abba alimba pozi ng'ayagalamu bikkulira ku bina kalu siri eribeera available buli ssaawa naye aba famire abafamire tebalina kye bakuyambye nze nengera balengere ate oba ne wemba siina nsobola okukabirira omuntu ow'ensi nga sikabiridde wa famire era ne wemba nina mpanya abantu besimanyi okusinga bemmanyi abo abafamire nengera balengere naawe okitegedde kati ennaku zino obadde oli ku kimbadde ndudde okukulaba abantu nga bakumbuuza Queen Masolo yalagawa ennaku zino oli ku kinasemba okulanga ozanya firimu era nzanya firimu nayingira movie industry nzanya firimu n'ebitambula biti eyo mu movie webityo era just nina movie gye nalaba ng'omusajja agamba tayagalawo musajja oli naawe ogamba toyagalawo mukazi ono n'amaliriza ng'oli amukutte mu ngalo gayiwo yali wa birasta amukutte mu ngalo azinyiza ati baguyita muzigo omuzanyo muli ku kiku YouTube channel kyeyo nimuteekako Zenken bwetyo Zenken Films ku YouTube kati Queen Masolo is a movie star mbadde nnyo mu movie mpozi nga mbeerayo keyo ne kufango kufango nitwasembayo okulaba nga bakuwadde basasudde nodduka watya gwosobola kyogamba gwe sente wali ziridde
ate nze ndi mu mbeera eyo naye ng'obwavu bungi ennaku zino olaba nange minisita w'eno mu bitundu bino ebyekyama nengera obwavu nga bulwawo tuuka eno ewaffe obwavu bwabatuukako obwavu bungi oba kiki obwavu bungi abantu tebakyagula abantu tebakyagula abantu bakaaba bwavu amaye obwavu we bujja nga badda ku bakyala baabwe ab'ewaka nindako obwavu bwe bweyongera abantu nga badda ku bakyala baabwe ab'ewaka ate emmere embi esuza enjala emmere embi kati nammwe eno mubeetunda nammwe tekyali ssente essente nkugambye wenkugambira mbu obwavu bungi mu ggwanga olaba nange eno minisita w'ebitundu bino ebyekyama ebitali bya bulijjo ebitalengerwa ebirengerwa abalina ebibinoculars nkugamba mbu obwavu bungi eno ye minisitule esembayo eraga mbu kati eggwanga litabuse eno mu bitundu by'ekyama ekyo mbadde sikimanyi obwavu bungi nnyo bwetono munabulengera eyo twali tumanyi buli eno era nga manyi nti amwe bakwini muli bulungi kasita butuuka eno ewaffe nga omanya ggwanga ki tabufuuko kati eno bwatuuse nkirangiridde eno bwakoze ki bwatuuse kati oba tuyambagane tutya oba tujjeko eno yammwe mu minisitule zammwe eyo tubayambeko embeera nga yattabbu nnyo muganda wange mbadde simanyi nti awo wetuli nze mbadde manyi mwe muli bulungirungiko kuba zino stress ezikuba abantu ajiyanaga queen jangu onkoleko wano stress n'agenda ng'azeerabira kati abantu tebatuuse okufa ate kaakati abasajja Katonda oba yabatonda atya temukkiriza ffa kyenda at least toli ey'ebbanja ng'eriko essuubi kati ekitegeeza olinayo b'obanja kwiri olinayo b'obanja nga baliko krediti ng'oli yakusuubiza nti embeera lweritereera muli bagezi nze mbatya era nze nsaasira omukazi eyeeyimba mu kigambo omusajja abasajja obugezi bwe muliko olambu nze nsobola obbeera ano neŋŋamba nti ntunda miliyoni zange wazindaba ezo omusajja asobola oyimirira n'agamba nze lutwama nze gundi kati oyo nja mulya nga semwadde yadde n'ekikumi ng'ayina essuubi najja n'akufumba bulungi nokkiriza naye queen miliyoni 2 oba otunda kyekyo naye kimanyi mbuno bazigaba baali bazikuwaddeko nkubulira ekintu waliwo baali bakuguzeeko miliyoni 2 olaba ku bukopi bw'abannayuganda bwe balina oli okuwa ssente zo ezisukka emitwalo 5 n'okwambuka zijjirako akakwakulizo ki eira kati kankubule waliwo ebika by'abasajja ba mirundi egyo abatemesa abakazi eira nga mutono nnyo nga kasayizi ke tekatuukiridde oba nga munene nga yamayuka ali abunomo sayizi abo kati oli waba ne kasayizi nga katono nnyo aba kimanyi tajja kukusa mukazi kati aba ayagala bwagazi ye kufulumya tuzzi yeeyongereyo aba tali ku stress kuba era abakazi ne wabakwana bajja mulya ssente ze zaki zabwereere kati agamba kantemeseeyo kayawo ogusayizi ogunene naye bakola ki bamudduka abakazi mulimu basajja abakola zimagejjo ne zibayisaako ne bawuukuuka kisayizi nekigejja nga kiri awo kinene tekireega bulungi kiringa kyaŋŋamiya kyandogoyi tobamanyi mbu gyebali mbadde sibamanyi gyebali nnyo ate kibadde kiyimirira bulungi ng'ejjamu egiyimirira bwe giti kibaawo bwekireebeeta bwekigira ki bwekikola ki noga oba yali afaaki kati aba mirundi egyo bebakola ki bebagula kati Katonda wakuyamba n'ofuna owakatono weyaba era n'owakatono naye aba akimanyi talina byagenda kukola kati beba abagula 5 2 10 abo obutono waliyo naawe abaana bagulira dde emitwalo 2 n'enkumi 5 wali mabito tomanyiwo kati ate olaba mbu ebiri mitono
Ze bampitako awo Mabito. Amabito tagimanyi? Eriawo Natete. Kyoga mwagala kwefuula mbu bifo bino kale temutemesaayo naye mulina obbanga mubimanyi bino ebifo ministries state ministries namba Mabito awo Natete bampitirayo nga waliwo omusango ng'omusajja afunye bamalaaya abo babiri ku nnusu kasambu n'abayingiza ruumu bya 10 ezo 5 babayingiza ruumu ne bamala bulungi omukolako nga talina ssente nga n'akasanvu takayina gumunya buli omu kasanvu nga nagwo taguyina nga tayina Mabito eri sayidi ki Natete Natete nayo njibula kristi nze njijje ku listi omusajja nga talina ssente abamalaya kye baakola baali banyiivu nnyo nga bafuka musulo nabbi mu bubaketi bamukubakuba nga bamuyiira nga babimuyiira nga bamukubakuba ng'akuba endulu munyame naye gumummeka gumunya kati mbadde ekyakugamba ati ongambye n'abebiri gye bali nga yakulaga n'abakasanvu gye bali kati abasaya bamirundi egyo owakatono n'owekinene abantu baba bamudduka oba ne waba n'omukazi abatasobola mugumiikiriza kumalako kati akimanyi oli waba malaaya basobola okuguma lwa nsonga ayagala ki sente kati agenda okuwa obukadde bwobwo bubiri ng'amanyi kyo yabumpaako naye namala emyezi egyo nga saagala musajja yenna emyezi 3 nga byantama yaddamu n'okumpita ne mbulaka listinga ne mu bulooke nga we neebuzaabuza kati ali ye nga njagala nga nze nagoba mugobe oyinza ovayo ng'endira zikuluma endira ozimanyi nga lukuluma ng'oli omusajja munene bobeera bwe bate babanga kintuntu nga tebamala balwawo mumala abaawo nga munene ogenda okusitukayo n'obukadde bwe bubiri muganda wange nga omuzungu kyayita value for money nga akitegedde nga naawe okitegedde nga akitegedde nga naawe okitegedde nti obukadde bubiri okoze ki obukoze nga naye agamba nti omusajja omukyala atutte ssente zange okitegeera naye nga mwebalyani mubeeramu n'abalala nga just ali mulaavu ye n'abukuwa nga just akwagala bwagazi akamu ekinaana naye babeera reya kati abantu bamanyi n'okugwa mu laavu nammwe nze abasajja banjagalira ddala ne tugenda out nno ne tutuula na bulungi kuba kati olaba Katonda yatonda abasajja n'abakazi twawukanira ddala omukazi wabanga anagwa mulaavu n'omusajja alina ebintu byatunulira sima alina iPhone alina emmotoka yazimba alina ettaka okimanyi abakazi tebalina true love bagenda na kigenda abakazi abalina true love balinga 10% ku 100 mu nsi naye abasigadde simanga kati mulimu amu abakyagwa mulaavu ne TV y'omusajja eri mu nyumba flat screen ngali ali awakuwakola flat screen mbwe waabwe tebagirina olina je uwonga nalaba gaasi nga wosiika amagi yesiika amagi yani flying pan fridge je bali naffe edda ng'omusajja boyfriend omuwaako olwakuba alina flat screen gwamwe temugirabangako alina ka fridge akatono alina DVD mulaba firimu n'owulira ng'olinga ali mu America kati saa zino gye bali nga ye ekimukuweesaako olina iPhone ye tagigulangako nga kyekyo ekikuweesaako kumukumu so kati abawala basooka gwa mulaavu nakyolina si naawe ngoki omuntu kyolina oba empale yo gisiba bulungi oba esaati zo zimunyumira kyekyo kyasooka okwagala n'alyoka ayagala gwe naye abasajja asobola okwagala naye oba tolina kintu kyonna kyolina nagamba nze mwagala najja nga olina ka fridge ko nga kalimu obutunda bwa 200 naga omukazi oyo omukozi mwagala kamwongeremu fridge agiteeke mu dduuka atandike ettundira mu dduuka akamwongeremu capital abasajja balina true love okitegeera kati mulimu abawala abamu ababeera baseka
lwakuba oli yawuliyanga bagamba oyo malaya oyo biki nalowooza mbu abasajja tebakwani omusajja ye asobola okujja naga kirabika omuwala oyo ayina ennaku yemwetunza bizibu kubanga era abasinga betunda bizibu kituufu betunda bizibu na nnaku omusajja ye ava eri n'akutunulira n'omunyumira mbeera abamu basinga kwagala mbeera zange n'omutunulira ate ndi muwala mulonyo ng'ovudde ku kamera simanyi lwaki ku kamera mba mubi mbeera n'akutunulira n'akwagala confidence naga kati oyo omuwala mbeera yemukozesa ekyo yemwekozesa ebyo kati so a guy comes n'aku approaching akimanyi bulungi weetunda n'akutwala out kati nza nti abasajja out of 100% 70% babeera baagala byakweyagala newuwo si byakujja buzi kugenda oli akutwala ne mu maka yo ag'ebbeeyi nga lye mu maka lina musala omugagga n'atakwata nako nga ye ayagala munyumye bunyumye omusanyusa munyumye bino betukukyaza wano uli akutwala yo ngaayagala munyumye bunyumye amboozi juzi nina eyo gye nali buwa bunga omanyize simanyi before simanyi mbuulineko olidde eno ndi mugagga yeetuulira ne bantuusa ne bakuvuga ne bakutwala ndi mugagga yeetuulira nenkugaa kati ngenda wa kisaasi ku yaya nze ntwala kyemmanyi waliwo bizinensi moole yekisaasi awozaawo okkirira kati awasigadde obompisa waggwa manyi nze kasita otuuka ku yaya nze sikwata bifo ogenda eyo ng'ebbunga gye nali nosangawo ogayi ng'alina amaka manene kati gayi yakutwala ng'alina amamotoka amaka manene mamotoka gasimbye biki nga ye just ayagala mubeere awo munyumye n'onyumya naye bwe mwamala n'akuwaayo n'ogenda nakugamba ne mugenda munyumye tewamujja munyumye basajja olaba abasajja ababagagga babeera balabyerabye obusolo obwo bagira ne babukoowa nga baagala abantu babawa mirembe okitegeera agira kati abantu abagagga oluusi bameesinga obulamu obulinnomu kati newabeera gwe kasuku ng'olina ssente tosafuna abantu bali rila nga bali around you buli omu aba akutya kale neyaligayo mbu kasuku olina ettaka mukire bw'aba atya we namunyiiza anampeeza ekyemisana anakola wati okitegeera kati bagira ne bakoowa eyo environment nga ne baagala babeere n'abantu abantu abali rirumbu kati nze wonyiza n'obulago omukwatamu nekuga mwana gwe nawe tereera abasajja omanyi okubakwatamu tereera gwe n'omugamba nti mwana ate kati otandise biki ebyekisiru tomanyira sijja kikola ekyo tonsumbuwa nze ndi ofeni sirina budde weebuza tonsumbuwa ankoroni okitegedde abasajja bakwanira ddala bamalaayo abo naye nina ekibuuzo kinayagala ng'okubuuza ennyo kwini waki kati omuntu bw'oba otuuse ku ssa erifuna miliyoni 2 okoze emikwano ng'abo bakusobola okwambusa ebuziga ebbunga nembeera nti munyumya omusajja alina amamotoka olaba nti osobola omuga nti mpaayo kapito wa miliyoni 10 n'azikuwa waki obeera tova mu mirimu gyeno obuzibu buliwe buti obuzibu buliwe buti abasajja abagagga nze kamukozesa ne guno omukutu gwa kasuku bagamba ekintu kino wammanga nze nyimiridde nnyo ku interviews nnyingi nga ngamba njagala musajja mugagga kati n'abasajja abagagga babeera beepimanga bagamba oyo omuwala mugezi taze kunziba bubbi nyongera obategeeza nti era ne kana abawala bakabuuke okwebaka n'omusajja omugagga tekigenda kufuula mugagga no tekigenda kufuula mugagga okitegeera ekisobola okufuula omugagga mpozi nga omusajja oyo akulaza engeri gye yakolamu ssente naawe obanga akulaza engeri gye bakola ki gye bakola ssente obanga akuwadde capital okitegeera kuba wano kyensinga okwagala era mukuwa ng'oli mu ssiru tomanyi we bakola ssente era ojja mwonoona yenna akole ki agwewo 100% omuntu eyafuna ssente aba amanyi engeri gye bazikola
kyovola abaziina batono abataziina be bangi lwa nsonga tebamanyi ngeri gye bakola ki gye bazikolamu kati nze ekyeŋŋambisa nti njagala ssente njagala funa ssente ezange ate ki ekinjagaza omwavu atamanyi ngeri gye bazikola njagala oli omugagga andage bulungi nti bazikola we bati ne waba zimpadde nange nkole ki ne wano kyembadde ŋŋamba nti like omuntu waliwo abamalaya abagenzi ne bakola ne bavaamu ne bakola bizinesi zaabwe endala ne bagaggawala naye waliwo ate abalala nga byalemeddemu ensonga bazifuna tebamanyi kyakola Yeah. ate like- n'ekirala abamu tebafuna golooza buli ali kukuba mbu afuna abamugula kati gweoba oli awo ng'oli mukazi ne woba oli malaya kuba mwena muli bamalaya just temwagala kukkiriza abakazi bonna bamalaya kuba mwena mugende baba mwe muba mwagala ssente omukazi nze kanti kankubulire just abamu bamalaya abasiru bola abagamba si bamalaya tebategeera abenku abeebuzaabuza omukazi agenda kujja wa gaayi alememu wa ssente addeyo agambe linda kanyendemu ngenda muwayo enfunda ng'ezo 3 olwokusa agambe saagala ssente olwokusatu welunaggwa nga nfunye ekizibu ekinene nga ndyoka nkikola nina ekizibu kya mitwalo 7 kati nga nzibusika mulumu bewamalaya kiba kimuluma aba ayagala azikusikemu ziri zonna zomaze nga tokola ki tomuwa batugamba nti tere mukazi atayagala ssente abakazi kibaluma nnyo okugyamu omusajja n'atakuwa ssente kati gwe omukazi wajjewuwo n'akulaga mutayagala ssente blaza mudduke beba abakazi abatta babba baabwe mudduke gw'omanya omuntu gw'oli naye ajja nakutta yefuule ng'atakusse teri mukazi atayagala ssente nze mbabeeramu abawala nagamba kati kunya musajja oba oyagala mujjamu ssente bandi mulage teweetunda gende ewa enfunda nga 3 ogume oba enjala ekuluma kola ki guma byonna byoyitamu kola ki guma omale omukubira essimu ey'omugaso omulundi ogwo omugayanira ekizibu kya 5 abajja gakola ki gakuwa watagakuwa omanya oli kuki okokonna kuki abazaga just aba akufumbafumba kati golwaki togendera ddala n'olyowa amazima gawe munenze nange nina ebizibu byange empale eno gye tujjeemu n'ondi ayina okwozebwa sabbuuni just baba openyi zezo sente ze mba mwagalayo nzijjeemu empale ate ne sabbuuni ajoza senga nantume namubuuza abakazi ekibasabisa ssente ezo kiba ki sebo egundi eyina okunaaba ate temala ganaaba ukakategedde onzijjeemu empale ate nendeera negulira omuti gwa sabbuuni kati ekitegeera era gweobeeranga n'omukazi n'akulaga mutayagala ssente blaza gwe manya yeebuzaabuza era maaso eyo asobola n'okukola ekintu nga yeebuzaabuza ng'ogamba omukazi wange ali kuki kati kyembadde nkugamba kyekiriwa nti woba oyina oli mukazi ng'osobola ogenda ew'omusajja n'akuwa ku ssente weebaze maama we yakunaaza olwezo oba weebaze musumba wakusabidde bulungi oba weebaze bajjajja beeyo abasawo abaganda bakuwa eddagala ne weenyiga bulungi sebeena nkeeno baginyiga eddagala mumanyi mubatambuza ntambuza awo munoogitwala abaana abawala beerunga ekampala wano abaana abawala beerunga Shalomu yatugambako n'atugamba nti abawala ddogo ebyo ebintu ebyo by'eddagala obadde ki kati kankubuuze omwana omuwala gw'olaba avuga emmotoka nga bamuzimbidde n'ennyumba kyogamba ekikye kyanjawulo ne ku kyomulala ali mukyala akutte enkumbi alima ayinza okuba yasitiiminga akirunga mpozi n'engeri gy'akigabamu mulimu abawala ba bedroom mafia bedroom mafia bebaliwa bebaliwa ba bedroom mafia like nga mbuliri mafia tegedde ng'abikola ba bedroom sidon ukategedde n'ekirala ene bagirunga n'obeera awo nga bazze kukwata ggwe mulimu kati kankubule mulimu abawala kuno Kampala ng'omulaba yeevuga oba ng'omulaba ali bulungi naye ng'atuuyana nga musajja ng'akola nga musajja nga tawummulangako abaana yabeewererera enju yagisasula ng'akola
nga tayina musajja amukinayo yadde n'ekkumi okimanyi mwebali gye bali bambi nga tayina musajja amukinayo yadde n'ettaano wabula nga yawa abasajja ssente nga ye yakola ki yakola kati abo babeera baabakyabo ne mubeeramu abaana abawala ngaali awo tategeerekeka naye nga buli agikoonamu amuwa ssente ne mubeeramu n'abalala ng'agiyina ng'agisitiiminga n'agiyonya naye nga n'abagirya babuze okitegeera kyobola ne woba ogenda Dubai eyo okwetunda Thailand sima takisima biki aguteekamu akasente agamba sooka ogenda ologeko sooka ogenda ologeko munnange siina ganfiiriza ssente zange kuteekemu miliyoni 8 ate gwotuuke wano ndibe n'ennankayo ziribira ddala gwe buuza abazirinyisa ennyonyi ogenda okwetunda era wasooka n'agenda n'agitwalako eyo mu basawo ne bagikuba eddagala ne baginaaza be bano abaana abawala boolaba ng'omusajja asobola n'obbeera eyo nga mufumbo naye ng'obwongo bumuwuuma omusajja muyanyumiza mufumbo naye namalayo omu gwe yagulako naye amugulanga mukyala we amanyi n'obbeera eyo obwongo nga bumuwuuma n'avuga n'agamba leero kankyuseemu sijja mulya agenda olaba nga abalaba bonna abalaba naye nga anoonyawo gwo oli malayo omu gw'osanga ng'atikka abasajja nga 2 olunaku 10 nga munne alemeddwayo funayo yadde natya naye nga bonna balina kiki animo kati animo era mmwe kacyoba ngamba nti malaaya atunda n'amazaawo ye omukazi ow'omukisa ediba bwebuuza abawala n'abatatunda abawala ne bamala bagamba nti musimbe layini abali obubitu leero teririmba international ki sekiside mujje tulabe musimbe layini abali obubi mwenna abamaze ennaku nga teri abakwatako musimbe wano n'abasajja mujje mutukyasa abasajja muyinza okudduka anti nga abakazi nga abasajja temumala bakazi ng'omuwala omulaba mulungi naye nga bamaze emyezi ng'ena tebamukwatako teryamukwatako oba gwe okyali awo ekintu kino kidiba ankoroni sebo tuli bulungi emboozi ogiwulidde kyekimu nammwe abasajja naye waliwo bumuwomya bw'abasajja obwazze abasajja tewawulira bufaanana butya tewawulira oli gundi ono yali mukazi wa Brunoke ono asembyeyo ow'olubuto omweru Dora oyo Brunoke gwe yawanga ssente yagamba Brunoke yabeeranga tannakula ki tannagenda ali mu mulimu ng'asooka asiiga kantu keka kamuwoomya kekali kakaaya nnyo omukazi bwazze ate bukyalimu origino tebannabufeekinga nnyo ng'obwabakazi kuba obwabakazi olina womanyi wemuli nsuubule yanguze wano abantu omumanya nga bwazze buli oba waliwo yangamba oba buyita enjaga y'omutwe oli omwana akasiiga kuli n'alyoka akuyingira n'olyanga ebitundu by'ekyama ebisanyaladde nobeera nga tokyategeera n'owulira nga tokyategeera oyo yekka gwe olowooza oli newagamba waye jankuweeyo ekinananzi ng'owulira otawoono oba obyonoonye abantu bakola eddagala bwazze bamuvabulaaya mubeere nnyo kuno abadde batwala putulu oli akuyingiza katugenda mu bumuwoomya era kasitola nga ntandise obbulanga ng'omanya nabufunye akuyingiza nga alinga kutaddemu akaswiti towulire bwazze afudde eti bwazze producer shogimale sokolinde wadde ekyakugamba ate obwammwe bukyalimu origino kati naye waliyo obwabakazi babufeekinga ate bazenga abamu oba abantu babamise nnyo nosaba omusajja nangamba omukazi yankalabudde
yabadde n'omusenyu nenegera waliwo omugezi bayinza kuba bamuwa akantu ate bayinza kuba bakamuwa n'akakozesa nga tekannadizolovinga kuggwayo yagamba omukazi yankalabudde era nina enkwagula Odiosa, kakati ateeka you get it? You get it? obwabakazi Ojjukidde omusajja yatunyumiza bwe bamukolobola. owabakazi bamucupula buli ali awaluma obwavu anti abakazi wa bbeeyi 10 kwambuka oli kasaawo yange obwavu bumulumanga nogoba buserebwe ngaakaza oba bateekamu n'emisenyu ng'akuwa owabakazi ye mucupule naye abasajja tebannaba kati abakazi ate n'ekirala abasajja bongedde okomplaininga okuwunya kweyongedde obayita baani bannamawunyo okuwunya ate kwazzeemu buto kuli ku high grade omanye ensonga weva muwoomya ate awunyisa abakazi muwoomya nti buli omukazi kati saawa zino buli omu ajjamu empale amanyi ku kye bayita ki muwoomya ekitegeera kati basenga abasinga obungi bawa abakazi bano muwoomya ne babagamba kateekeyo kakkalire bulungi kaboobere bulungi nnyo nga wabula esaawa ngeezo 2 nga tonalaba musajja ayingire nga katadde bulungi kadizolovinze nga nebbogomulize kati awo mulimu abawala abaveeyo ejjinja agireetera ku bbaasi mulimu abava e Masaka abava mu bitundutundu abamu nabo bagireetedde ku booda gwe abawala batambula mwana ava e Kampala nga agitutte ejjinja eyo to direct agenze kima abirige 10 abamu nabwereere okitegeera kati waviira kati bala omwala avudde ejjinja azze ku bbaasi azze akatadde yajja anaabye atuuka eno saawa mmeka atravelingira saawa nga mmeka nga 8 kati waliwo abali express border agire saawa emu ekitundu 2 naye ajja akakoze eki akataddeyo kati waatuuka omusajja amugamba genda okole ki onaabe omukazi agamba kikimpunya nzize enkoze eki naabye olw'ensonga yataddeyo kali kaki akantu kati jjukira ebitundu bino nabyo biyina amazzi gaabyo biyina empunya yabyo eri erina kyeringa akafene era gwe wotuukayo nga tewawunya akafene manya nera teri birungo oba byozezaayo okyetegedde kati kali akafene we katabuka ate nde kamuwoomya ne kagira ate n'amazzi g'ebitundu ne gagira kati kivundu nga kikola ki nga kikuvaamu ono ali sensitive nti kamuwoomya kagenda kuluga omuwe omerwe tasobola yadde nonaabako yadde naako bamutagetinze dda nti ki ekivundu ne kimugoba kati abasajja we bawukanira n'abakazi ono taagala n'abayo kamuwoomyake ate yakataddeyo dda ssaawa 2 namba ekivundu kimikisi kati kano kamuwoomya tokkirizibwa kanaabayo nga tonneegatta ate ayina okuwanga gyekali akuloge bulungi okyuka obwongo owomere omuwe ssente okay, that is the intention kati awo so basically kamuwoomya kaloga womerwe ote okuwooma nsonga nkulu okimanyi muno okuwooma is source of income okimanyi gwe gundi jjako ebyo ebintu naawe bijjeeko